naye ddembe lyo nno munnange okuba omusiru ddembe lyo nnyo era ndi wagambako ku busiru bwe oyinza n'omutwala mu kkooti kuba okutegeera si kwampaka bwekuba nkutegeera si kwampaka kitegeeza n'obusiru nabyo ddembe lyo kyeza nsobba omusiru neeyagala bulungi nnyo n'okugejja n'ogejja bwemanyi abagwagwa bali e Kampala abanene bati bati nga balinga akeedi nga ku busiru kwatudde bali bati bayitirivu ddembe lyo okuba omusiru mu bulamu buli kimu eba choice yes nti obulamu tutekinga choices gwe kyosalawo okuba kyogenda okuba kasoweza emyaka 18 kyoyagala okubeera kyogenda okuba nti nsobola okuba mugwagwa tugenda nakuyambako okubeera omusiru yes ate tewali ogenda kubeera nga oliwo wekka togenda nti mubusiru ogenda kuwubaala wali abasiru abalala abayitirivu era tugenda nti oli mubugwagwa owubadde bantu bagenda kwegattako bati you can't be worrying when you're stupid there are other fellows many abagenda okujja mubeere mwenna yes togenda kuba nti isolated nti oli mu island iyo olwokuba oli musiru era bantu bagenda kujja buli mbeera gy'olimu waliwo abagenda okwegattako nabo oli ku ddagala wali abaala bali ku ddagala ensonga za Edwin Katamba abasinga obungi gwe tumanyi nga MC Cuts zikyalanda abaana nno bo tebagenda kubanga bamwangurizaamu bamugambye nti ffe kye tubadde tuwagala oba kye tuwagala saawa yakakati gwejjayo ebyama kitutaaseko abantu baffe abawambibwa nga bababuuza Bobi Wine azaako ki naye abaana bamusabudde era nkyakuwa ate era bakyeyongerera ddala notantiru ng'avuddeyo n'ayogera. Mayi Bobi Wine yafuuka bizinesi e Uganda abadde akoonakoonayo akantu alabe nga bamuyita ng'ani ayita bamuweeyo kantu bw'alabe tebagira bwe bati n'afuna omukisa gw'abawagizi bano ab'opposition okumukangamu okumwolekeza ebivumo n'agamba wenfunidde omukisa nnyina ekyama waakiri agamba kabampite ntuuke wali nga bambuuza ebyama bye tukuyitidde wali mu maaso g'obakulu naye nga wooli agambe mundaba wano sirina kaama n'akamu naye obwavu bugenda ku nze nange mumpeeyo kantu anti omuntu agamba ekintu n'okwatibwa ennaku n'omu wagamba ndaba siira kaama n'ako manyi kitegeera abantu beeyongedde okuba nga bakuba ebituli mu bigambo bya mukulu MC Cuts byavaayo n'ayogera yes abamu bamuwabula abamu bamusabula abamu bamuyisaamu eggaali buli kimu ekyetaagisa nakugamba nti munnange waliwo omuntu mu ggwanga wanini Uganda atasobya ye pulezidenti waffe omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mulumbe mutambale ng'olina kye weesize naye oba ogwani paka abaana balina okukulabisa abaana balina okuyisaamu eggaali abaana balina kukuwa levo yo wosaanidde okuba nga oggwa kakati mukulu Katamba ndowooza akalira akawulira yadde kati avaayo neyeekaza eryandi eno nze ennyumirwa ebyo tebindya esaagala mmanya naye abaana bamukubye nga tuvuddeko era nga tweyongerayo nze nakugamba nti waneno tuba tukuwa buli kimu kasavu kanyama ekitambula ekigenda mu maaso yes oba ng'otegeera bannanga ate abaana kye bakoze Nsereko Moses ani ono gwe njogerako abamu ku abo abeegwanyiza entebe eya Kawempe North abamu ku abo abajja nga banoonya kaadi ya NUP ne batagifuna ne batusuubiza nti tebajja kubanga bakomawo ku bwana Munigina ate twali tukyali awo wepo ng'akomyewo ng'azize naye tekyandibadde kibi kubanga buli omu aba alina endowooza ye n'engeri gy'asalawo kubanga akola ebintu bye obuzibu buli nti alemeddeko nti omukulu Bobi Wine oyo ye pulezidenti we era n'alemerako nti ye munakibiina kya NUP nnyo naye ate ekisinze okuba nga ate abaana bamukuba bintu byatandise okuba nga yeekola nga diikuula ate nga yeerimbika mu kibiina kya NUP mwakirabye ekyabaddewo olunaku lw'eggulo nga we yayingiddewo
wali nga ku TV anti wabaddeyo debate kyalese abantu nga buli omu akutte ku mabuto kwegamba bingi naye abaana bavuddeyo ne bamusabula kansooke mutwaleyoko nayo katini kano ke kabonero era bwati bwazze tukuyambeko n'otula nabyo agamba ki yambeko badde nfa abadde alina okulamu lwaki tosabye oli abakuyambako omulabe engeri gyayingiddewo ate mu kuyingirawo ate n'omugugu yabadde yeetiise ate n'ayambalira omukulu kansona Lukoola mbu amutiikule era ne bamubuuza lwaki mu bantu bonna gw'osazeewo akutiikule lwaki togambye ono n'agamba mbadde njagala ono kaakati abaana naye bamuwadde ebibye gambye omusajja twesibyeko bannange ekisajja kinsereko kitwesibyeko bane gusajja gwo twesibyeko tewawulidde SG buli muntu yenna yazze independent gwe ne luswa temukyali ba national unity platform munoonyeyo ebibiina ebirala gye musimba amakanda wenna otesibyeko baleti yaffe gyesibyeko yenna kutuddeko eringa ebbakuli ffe kwe tulabira nti n'omuntu si waffe kwambala baleti nekutuulako nga kasepiki ekyoka kyokka kyakwa identifying nga tolina waffe newagezaako jambala yakugaana nera stiru n'osigala ng'otwesibako bannange gende wamuhanji ozanye comedy nyewaneho omukulembeze we yagamba atya tojja independent nojja independent gwe ne luswa munoonyeyo ebibiina ebirala mulekerawo okugenda mu bantu nga mutuwesibako tetubamanyi tulina candidate omukansonaalu yes ndowooza abaana obawulira bakambwemuko bakambwemuko ate balina ensonga zaabwe lwaki bakambwe nti omusajja ebintu byakola byokka biswaza ate mu kuswaza n'alemerako nga bwali wa NUP ate nga mu NUP yajjamu abaana kye bagamba mbu ndowooza waliwo yali yakamubalira nti wonayekola obuntuntu jjukira mukulu omugenzi twali tumanyidde nti yajjanga munakatembo yatandikanga okufubutuka emisinde ku luguudo awo nga beetwala nga wenyuka obuwewo n'aleka n'abapoliisi nga batunuulira sati yokka nga yeyenyenya njogera kwani ku mugenzi Honorable Segirinya Muhammad Mr. Update may his soul rest in peace nti kati omukulu ono naye ndowooza waliwo yakimubalira nti naawe gendera mu kifaananyi ekyo abantu nti bajja kwagala ate ojja kubanga ofuna kaadi ono omukulu Magato bamugamba nti bw'onaatuuka mu maaso ga Kyagulanyi wa Uganda ne weekola obusolosolo ebyagala okwefaananyigiriza nga Segirinya bye yajjiramu bajja kukuwa kaadi ne wali weerabira nti guli omulembe twali tugamba kale katuwe buli wa ambuleera naye mukulu guno omulembe twabagamba twagala kukyusa ggwanga ku mpaka walowooza ojja kutuuka otuwekoleremu obusolosolo n'obumodimodi bakuwe kaadi watuukira okugamba kuba gwe watuuka okulya ebigambo ffe twakola nogamba kandi bagimume n'osooka ne weekola obusolosolo mbu pressure zikukubye essaawa zino kati ovuddeyo ku independence munzize neesinze ku independent kitegeeza nekiwalyozza okukimu ali tokimanyi kuba twabagamba mwenna bakadi tebagikuwa tubasuubira okudda mabega wa Nalukoola tuleme kuttattaganya kalulu kankyukakyuka kisajja kikulu kijjayo n'ogubuto n'agagatto kizze mbunzize independent kale kasajja gwe kwe twakulabirawo ng'ojja ozunza ebipale katukali nekekola ebisolosolo ng'olowooza bw'onookola ebyakisirusiru newekola obusolosolo ne bakuwa kaadi tomanyi nakyali kyakuleeta mwe twabagamba kasita osalawo okujja ku independent ogenda kutulaba kitegeeza nikiwayojjamu wali tokimanyi mumwajja okubeerawo nga muliwo kwawuza weyawuza nti kati ofunye yakugoberera mumale babamme kadi mugambe nti mujja ku independent okwawuza mu bululu tekijja kusoboka gwe mukulu Magatto tekijja kusoboka imwana kiri ekivubuka ekisiru ekyebakozesa okuwa obutwa Segirinya ogwokubiri mwajja mwekola obusolosolo kikyo kigenze eri ne NBS no bwe kizungirako kigenze mbw ate kigenze ku ntaana musiriwala mwe twabagambe temujja kusiriwala kuno bwe bakadi bagikumye tojja kubeera ku independent mwogo ogutwe kisajja kikulu kwebuza amagezi kati kyekyali kyannaku nnyo mbu naye wali okimye kaadi
walowooza bw'onajja nga weekola obusolosolo bwa Sseggirinya bwekolokola ebintu ebyagala okwefaananyiriza Sseggirinya byakola ng'ajja omukulu oyo Sseggirinya agenda okujja mu egundi nga akoleredde Abannayuganda ate ddala abeekawempe era nga kaadi esaanibwa okumuweebwa gwe walowooza bw'onajja ne weekyangacanga ne bagikwa bagambye bino by'amannyo oweno obalowooza twali mu byakusinika mannyo bya kaliyoke wali onyuma okusimula gwe empimu akakatwe Chama nekigweri mbu pressure zinkubye. Era banange pressure enkubye komanina. Bano basabula. Bano basabula. Tebataliza yadde. Mugambye nti munnange genda ew'omwanji mu comedy store wakola comedy wotuveeko twesonyiwe. Twasalawo n'ogamba nti okomawo nga independent tetukumanyi ate nawe tetuwagala otumanye. Nti tuveeko kula ebibyo leka naffe tupushinge candidate waffe omwo bw'ati nti tujja kutambula n'abo abakkiriza nga tebabawadde kaadi ne bagamba nti tujja kugenda mabega wa Nalukola abo be tugenda okutunuulira nti naye mmwe omuvuddeyo ne mugamba nti ate mwekkirizaganya n'ebyava nkakiiko k'ebyokulonda aka NUP ne bawa Nalukola kaadi nti mmwe mwezuule mukole ebyammwe tuleke naffe ng'ekibiina tukole ebyaffe. Yes, era nga tukyagenda maaso era nga tukyeyongerayo ate nsobola okugamba nti bo abaana balirwedde era beeteefuteefu bagamba nti tuggwamu ssuubi ate gwe abadde tamanyi kye tuliko nti kaakati wulizza bino. Nakugamba tebakumalaamu maanyi na bibuuzi by'abantu ababuukira revolution. Nakugamba this is your true source. You will never regret a day lwateekako data okufollowinga breaking news. Breaking news. Wakati nga mukyali Museveni, simanyi Museveni yakutte Nalukola nabagamba yo domestic policy. Domestic policy mulina oku understanding policies zino engeri gye zizannya muli mu strength ya Museveni. How do you win in domestic policy? You win by giving you a negativity. Museveni wakola ekintu ekiri negative obeera owangudde. Naye wakola ekiri positive obeera tuwangudde. Era senga Museveni teyakutte Nalukola. Mwabadde temulina kimugenda kuprovinga naye si a point. Ebyo nja bijjayo nga tuze ku domestic policy. Breaking news is nakugamba toleka muntu kubeerawo ng'ali frustrated olwa Museveni byabakola mu ewuwe. Nabagamba policy ye naye ate waliwo constitution ez'amaanyi ezitamanyi Museveni oyo ezimufukamiza. Okitegeera? Ezimufukamiza. Nabagamba olutalo luno lwe tulimu lwe luno baluyita de-dollarization luno. Naye nabagamba olutalo luno we luggwera Museveni agenda kuba tali ku ntebe, Kagame agenda kuba tali ku ntebe. We are still standing and improving you day by day. Okitegeera? Kakati nina puzzle yenjagala mu Uganda nkugattire then nkwene breaking news mwegenda okuyitira. Eno Ukraine nabagamba mu lutawo luno America ebala ensi 3. Ukraine mu Europe, Congo ne Uganda zebala senge zifuna olutawo negenda kuba erufunzizza. Eno Ukraine ogiraba yayingidde mineral deal nani no mu America awo taking agenda ku video ya 40 kinge. Eno bagiyita Congo yayingidde mineral deal nani no mu America. Then wano tulinawo Mr. X ye Uganda. Babuza ensi meka ensemu pazo yabo kolaki okujjula. Naye abantu bano muzina ensi ebbiri zino kyanjawulo kye kiriwo. Tibano bali recognized. These are the presidents. Zelensky kwa Ukraine ayingidde mineral deal na America. Era kuganya eno mineral deal teriko na misingo. Tujazigenda mu details emu kwemu. Eno Tshisekedi yayingidde deal ku lwa Congo na America. Waliwo wano X tanayingira deal. Naye mu Uganda olunaku olwaleero oyina ensi erina president. Atensi America bano bajeetaga. Lwaki teyingira tesayininga. Kitegeeza Uganda teyina president. Museveni is not recognized. Museveni is not recognized as a president of Uganda. Yensonga lwaki mineral deal eno Museveni tanagisayininga. 50-50 ya America jeri mukola na kugamba yeta against Meka. In particular zesingo okwetaaga. Then etandika okubojja bwebozeboze. Museveni tanajinga lwaki is not recognized. Lwaki Museveni ono essaawa tumulaba yafuga agenda kuzitripu ezenjawulo nga president ne mu Uganda osaluti bazimukubira nga president. Lwaki Museveni alina ekintu kyatalina kyatapozesinga mu luno olutalo nabagamba olutalo luno lutambulira ku factor number 3, the deciding factor which is social. Kwetambulira Museveni talina maanyi g'abantu. Zelensky alina toto support eya Ukraine agina. Tshisekedi wadde bagamba yabba akalulu according ku Kagame bwe yali wa kusatu naye ne bamufuula president alina support y'abantu b'e Congo. Yensonga lwaki America eno ekintu kyali mukola ayagala leeta Tshisekedi nga hero afuga ebisanja bibiri akite babeera bamusasudde. Wano Uganda tulina X
kubanga Museveni ekisooka Museveni taina maanyi g'abantu tagalina kati America tasobola kustrakinga deal nabagambe bino America byayingiramu these are long term strategies long term zalimu katachaga muntu addamu kusinikira ku dola mannyo kyali mukola okitegeera kati ono mu America kongeno lwaki America lwaki deal zino agenda sayininga 50% economy zazinensi zona ziyimiridde okweno nakugamba Foxconn company kyasinze neno mu China eri ku byabugagga bya Congo okitegeera ekintu ekyo China eri ku byabugagga bya Uganda Russia ebadde ku byabugagga bya Ukraine okitegeera kati Zelensky ayingidde deal no mu America 50-50 bagiyingidde okitegeera ekintu kino Tshisekedi agiyingidde Uganda tulinawo X kubanga aliko tali recognized Museveni talina maanyi g'abantu kati ebyali mu kubasiriwaza Museveni okuyingira deal eno si alina okugiyingira no mu America wabula ate ye Museveni asobola okuyingira deal eno nani no mu Russia kati Museveni ono alina kikola atya alina okuleetera opponent alina okuleetera alternating opponent naye ate ku kyabasha ate kibeera waasi nnyo kibeera easy ya Museveni okuyingira deal y'Amerika bano nga akozeseza alternating opponent beesije gwali mu kufumba oasi ekyo Omumerika alina okuyingira mu deal eno ne legitimate president abeera aleeteddwa abantu senga Museveni akwetera ekiwanje ne mukikkiriza kitegeeza kigenda okudda mu American foreign policy kijje Uganda mu BRICS okitegeera then addeyo pazo y'abana ejjule nakugambye pazo y'abana erina okujjula ati all cost ati whatever cost pazo erina okujjula okitegeera kubulako nsi ki emu bweti Uganda then muna Uganda kyebakola main branch gye bayita Rwanda bagittamu omuntu kubanga bano abantu bakimanyi nti amaanyi ga Museveni ate tegali mu Uganda amaanyi ga Museveni gafugisa Uganda tegali mu Uganda gatya financial and economic transactions zonna Museveni zakola sente zimalira Rwanda ebintu bya Bekongo sente baziteeka Rwanda ne Kagame okitegeera baziteeka Rwanda awo ezive Rwanda ne zigenda mu butujju mu Congo mu Somalia mu Ethiopia mu Sudan ono musajja atinkudde entalo buli wamu okitegeera ekintu ekyo kati ne minerals zabbye Uganda abikukusa n'abiteeka mu Rwanda nabagamba Rwanda terina kyabugagga n'eki n'amafuta ge bakazuula mu Lake Kivu enzizi 13 Congo egamba zaayo kuba Lake Kivu egattako ne Congo okitegeera ekintu ekyo kati minerals zabba mu Uganda diru bazikutulirawa Rwanda okitegeera ekintu ekyo kati kyovulago mu Uganda leero asaba sanction twagala sanction bazituwa babomonya Rwanda sanction ezimutamu omuntu okitegeera ekintu kino bamufube ezimutamu omuntu kubanga bakimanyi nti main branch yani yattibuhabulwa kati jjajja tibu yekyalizo otinzeeko nakugamba eno fact eno senga esituka Museveni alina obuzibu bw'amaanyi nnyo senga mu Uganda akeera ku makya n'agamba ekimala kati gwe tuviire Museveni alina obuzibu bw'amaanyi nnyo kati Museveni agamaanyi gali mu bakola bw'atuuka aleete n'ejjaati mu bantu ekintu kyali kukola kulemesa gwe mu Uganda kusituka alina okulinnya ku eno deciding factor obutakola ki obutasituka kuba akimanyi nti senga musituka agenda kuba takyabalinako control lwaki policies zonna ne charters Uganda zeyayingiramu zimulumba bulumbi direct walina okubawo olutalo wakati wa Museveni ne policies zino yensonga lwaki pazo eno pazo tewera okitegeera ekintu ekyo kati okugira nga akyabakuŋŋaanyamu obwabbye mu musolo n'akuŋŋaanyiriza alina okukuuma nga tosituse saaki kati n'afumba opponent we n'amuleetawo nga munanga gwa kyeyakola kati ne Museveni naye aleeta owuwe then ono azee Uganda mu foreign policy kati Museveni naye aba akyafunayo kasente ng'ayita mu buloka we gwe yakola ki gwe yabateerako naye mu Uganda senga tugenda kukola ekya Tshisekedi tugamba abazungu bano basebo temukukutanga muyita manju muyite miryango tukole diru tufune mutwale interest zammwe naffe tutwale zaffe 50% eno tekitegeeza mbe ebyobugagga babitutte nedda 50% eno ebyobugagga bino obeera obiguza America na companies eziri related ku America kyokola okitegeera ekintu kino obitunda butunzi naye nga 50% ebyobugagga byosinyi bibeerako ne audit obeera obiguza b'America obase kyo basindika companies zaabwe ne zi extracting ebintu bino wezima lobby extracting ne mpima ne bakusasula ne batwala bwe batwe bakikola okitegeera ekintu ekyo bwe batwe bakikola naye zino embuzi zaagala kutubba ffe tuleme kukola kikufunamu kati ensonga lwaki bano tulina munna Uganda oyina okulwana ennyo okulaba nga tufuna ekintu kino okitegeera nakugamba ono omusajja twamukubadda is not recognized anywhere as the president of Uganda ekyo bakikulimba paka wanafuna ekintu kye bayita people power wafuna amaanyi g'abantu of which essaawa ntakyasobola Museveni okweddiza amaanyi g'abantu tasobola kikyalina okukola alina okufumbayo opponent alternating opponent amubaleetere okitegeera ekintu kino kyekitufuula ab'enjawulo kubanga ebintu bye tukola byanjawulo
ne wano tutikinge nabagamba bano jabba kubisa buwongo just ebera time yena kashama biki osomesa tebikwata nabagamba time ekintu kyenkola nkimanyi nnyo nawe munna Uganda nenkugamba shiyalingirako munno buli aweddemu amaani nenkugamba ebintu bino bikwate obiyige tebigenda kugasa ffe kujjako mu 7 wabula bigenda tugasa ne mu generations eziddako abaana baffe n'abazzukulu balina okuyiga ebintu bino okitegeera so respect my people respect my president tulwane nnyo tujuze paneno nga gundi eno paze eno tujijjuza ngeri mu favor yaffe America wabajja kukola business siri ebyemyaka ana mu 7 byamaze tubba interest ezafa azibba ezabazungu ne zituukirya twagala ebintu ebirina audit mu Uganda balina okubulya ebyobugagga byo bigasizaki bigize eki wabula sebe byabitunda mu nkukutu nedda baba kuluno twagala kuyita milyango buli muvubuka ebyobugagga byensi ebimugasa so sikwata byabugagga byaffe atagenda agasa abatanzania lwaki amafuta gatwalira abatanzania kyogamba ffe Uganda ffena tuli employed mwe mu Uganda gwe omuvubuka gwachawagira ki government kino gwe musiru akutte over 1 million jobs azigabidde abatanzania nenga bana Uganda mumusinika businisi manyo bananyini ba mafuta okitegeera musinika businisi manyo kiwulira abantu banyivu nnyo era bakoowo kyevula aboogera nga bakambwe omuntu ayinza okugamba nti era tuze tubiwulira abantu nga bagamba abaana ba NUP bavuma abaana ba NUP naye embeera oluusi bagamba nti onyigiriza nnyo ennyindo ereeta omusaayi embeera yevaako abaana okubanga munange bakambwemuko ate era nga naawe otunuulira ensonga nga mu butuufu zirimu eggumba tuli ku NCK TV ankugamba kimu nti wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga yes tulina amawulire mangi nnyo ddala lingenda okubanga nkutuusaako mu masawo tovaawo